Tukkiriza mu kitundu kino mwe tugenda okutegeerera nti Museveni yali ayagala olutalo lutwala emyaka 20. Nze Lubega Ibrahim Kasinga tuli mu mboozi ya musajja mukulu Dr. Martin Alike. Dr. agamba nti olunaku lumu waliwo yamukubira essimu nga bali e Nairobi. N'amutegeeza nti waliwo omusajja embula kalevu ayagala okwogerako naye ng'omusajja ono ye Museveni. Museveni yali Nairobi nga yali avudde Dar es Salaam. Bakkiriziganya okubanga basisinkana ku restaurant eyitibwa Red Bull, nga restaurant eno bannabyabufuzi ab'amaanyi naddala abakikuyu we basisinkaniranga okufuna ekyemisana. Abamu ku b'amaanyi abajjanga mu kifo kino kwe kuli Anthony General Charles Magana Njojo. Museveni yali atudde mu kasonda ng'ayambadde enkofiira kumpi ng'emubisse feesi. Museveni yazaalibwa mu 1944 era nga kitaawe yaweerezaako mu bataliyoni ey'omusanvu mu King's African Rifles ng'ensonga lwaki baamutuuma Museveni. Bwe yava mu high school ku Ntale, ono yagenda n'asoma economics teekako ne political science ku University Dar es Salaam, nga kuno kwe yagatta okufuna okutendekebwa okw'ekiyeekera nga bafulirimo be baamutendekera e Tanzania. Mu 1970 yayingira intelligence service mu gavumenti y'Obote, nga wano we yava n'agenda mu buwaŋŋanguse mu Tanzania Amin nga awambye obuyinza mu 1971 mu mwezi ogwa January. Yabeera mu buwaŋŋanguse ebbanga lyonna Amin we yabeerera mu bufuzi. Bwe nsisinkana Museveni ffenna twali tetwemanyi era mu kwogera buli omu yabeeranga ayina bye yeerekerayo. Wabula kye twali tugatta kyali kimu, ti ffenna twali twagala Idi Amin ave ku ntebe. Museveni yanneewuunyisa bwe yantegeeza nti ye n'ekibinja kye beeteefuteefu okubeera nga balwana olutalo olugenda okumala ekiseera ekiwanvu. Namubuuza nti olutalo luno luyinza kumala kiseera ki, n'antegeeza nti olutalo lwakumala wakati w'emyaka 5 na 20. Nawulira nga n'amaanyi gampedde. Omusajja ono yali akyali omuto okwogera mu mbeera efaanana bw'etyo, nga mpulira nze sikyasobola kulinda myaka 20 nga Idi Amin akyali ku ntebe. Nze nali njagala Amin ave ku ntebe mu bwangu obw'ekitalo, era nga tumaze okulya ekyemisana, Museveni talina kintu na kimu kye yansaba mu lutalo olwo lwe yali agambye. Nze muli nali mpulira ng'ono aloota obuloozi okubeerawo emyaka egyo gyonna nga Amin akyali ku ntebe. Nga wayiseewo emyaka nga giigyo, twaddamu ne tusisinkana e Moshi. Ku mulundi guno twali tetwogera ku bya lutalo olw'okumala ekiseera ekiwanvu, kubanga olutalo lwali lugenda mu maaso olw'okulwanyisa Idi Amin nga bannayuganda bali wamu n'eggye lya Tanzania. Eggye lya Uganda lyali liri wansi wa Tito Okello Lutwa. Nga Tanzania emaze okuggyako Amin, bwe tutyo twakomawo e Kampala nga Lule ye pulezidenti. Olwo nga Museveni yeewangulidde ekifo ky'obwa second in command ow'amagye ng'ali wansi wa Paulo Muwanga. Nzijukirira ddala bulungi ebigambo Pulezidenti Lule bye yaŋŋamba. Yampita nti Alike, weegendereze Museveni oyo kubanga alina ebirooto nkuyanja. Okulabula Lule kwe yakola saakuwa nnyo birowoozo, kubanga Museveni akaddaako yali abikiddwa abasajja abaali balabika nti b'amaanyi, ogeza nga Paulo Muwanga, Edward Lugumayo ne Dani Nabudere. Kyokka Lule yali mutuufu, kubanga tekyatwala kiseera kinene Museveni ng'alaze ekkala ze entuufu. Ng'Abatanzania tebannaba na kuwamba Kampala, ye Museveni yali atandise okufuna abanyankole banne okubakuŋŋaanya okubaako bye beeteekerateekera. Mu mwezi ogwokubiri 1979 kyali kimaze okweyoleka nti gavumenti ya musajja mukulu ono Idi Amin tekyalina lugendo, era ng'ensobi yava mu kubeera nti yalumba Tanzania. Gavumenti y'eggwanga lino kwe kwevaamu okubeera ng'eggyako musajja mukulu ono. Bwe yamuggyako yakuba meeting e Moshi ne bannayuganda ab'enjawulo abaali mu buwaŋŋanguse okweteekateeka okudda n'okukola gavumenti. Nalimu mu meeting eno nga nze nkiikiridde ekibinja ky'Abamuthayiga. Mu meeting eno General Tito Okello ye yali akulidde bannayuganda abaali abalwanyi. Yantuukirira n'ategeeza nti nga bba abalwanyi basazeewo baagala bwe tuba nga tukomyewo e Uganda nze mba nfuuka pulezidenti. Nakirowoozaamu
wabula n'enkigaana. Okugaana kwange nakwesigamya ku mbeera y'abazadde bange abaali mu kutya okuviira ddala Daudi mukulu wange ebyamutuukako, era okuva olwo nga nange nakikakasa nti ebyobufuzi by'e Uganda bya bulabe. Okello kyenva mugamba nti Yusufu Lule yaba abeera pulezidenti, ekintu Okello kye yakkiriza. Kyokka ate ekyewuunyisa, Yusufu Lule yali tayagala kubeera pulezidenti, nga kyantwalira ennaku 2 nga ntambula ku nguudo z'omu kibuga Moshi okukkirizisa Lule okubeera pulezidenti w'eggwanga lino. Mu konferensi nze nali omu ku basinga okuwagira Lule okutwala ekifo kino. Peter Muliira yali munnamateeka ate era nga yaliko minisita w'ensonga z'ebweru mu gavumenti ya Buganda, naye yalimu mu lukiiko luno olwatuula e Moshi. Namugamba ensonga lwaki nali saagala kubeera pulezidenti, naye n'akitegeera. Naye kwe kuŋŋamba nti singa nakkiriza n'embeera, abantu baali ntutte nti ndi mukwano gw'Obote. Kuno kwe yagatta okuŋŋamba nti n'obumanyirivu bwange mu by'obufuzi bwali butono, nga n'Abaganda baali tebajja kukkiriza mu kyoli kubeera pulezidenti, yadde nga nali nina akakwate ku Baganda, akakwate akava ku mukulu wange Daudi Ocheng. Yusufu Lule ne Paulo Muwanga be baavaayo okubeera nga bavuganya ku kifo ky'okubeera pulezidenti nga Idi Amin amaze okuvaako. Muwanga yali musajja nnyo ow'ekiwayi ky'Obote, era nga mu lutuula luno yajja yambadde ebyambalo by'amagye okulaga nti yali omu ku baali balwanye. Nkakasa nti ebbanga lyonna Muwanga tali nsonyiwa olw'okuvaayo n'enjogera nti teyali omu ku balwanyi. Olutuula lugenda okuggwa nga Lule yalondeddwa ku kifo ky'obwa pulezidenti. Lule yali alina diguli mu ssayansi okuva ku Fort Hare, nga yasomesaako n'okusomesa ssayansi ku ssomero e Buddo, era nga yafuna ne masters okuva mu University of Edinburgh nga tannaba kuddako n'okutandika kusomesa Makerere. Lule yaliko minisita mu gavumenti ya Uganda ng'egenda kufuna obwetwaze, era nga yaweerezaako ne ku Public Service Commission nga ssentebe. Lule era ye yali Munnayuganda eyasookera ddala okubeera principal wa Makerere mu 1965, wabula Obote yamugoba. Olw'okuba nti yali musajja wa bitabo, abantu be yali asinga okumanya era abaali mikwano gye baali era nabo ba bitabo, nga tebaali bantu bangi nnyo. Mu kkomekkereza nange nakikakasa nti musajja ono yali talina bumanyirivu mu byabufuzi kumusobozesa kubeera pulezidenti.